omwana yatukubidde akayimba yagambe omukwano guluma nnyo kati Museveni mbunula okuba Janet yafa amasanyalaze gamuyitamu naye nga nsirika bannaye ku bintu ebyo mmwe abantu abatinkiza ne NRM nababuulidde ab'ekiro nabakubidde akantu kano nga mbawooninga okubeera abeegendereze nnyo ku mwana Museveni naye simanyi oba mwabikutte bulungi ebintu bino abatinkiza nga muli ba generation eno nga muli ne NRM ngwera gweoyamu NRM tovaamu olimu lwa butamanya ono yali mu ndagano y'omukasaka gw'ensembyayo ngende mu kigambo nimugamba nti nzita naye mutakamera kubalenda kwezi naawe okomere Museveni yenyini Museveni ayagala kutta era kye namugambe ono ti mwagala okutta famire yange nze n'omwana naye nga naawe owo twamusanga mu Nasale wano naye olwalero agekamaana oyagala abeere nabaani nga abaana b'abalwanyi banno ate gwe booyigganya jo nagamba nti pulezidenti uwazaala naawe omwana wo kati abekamanda kaakati oyo avuddemu ku omutabaazi nabwe tuli batabaazi lwaki olwanyisa abaffe namukama bweyo eyo ejja okuba generationi yaabwe empya senza tuwummudde naye abaana ababamuffe bwe walwana nabo toyagala balabako bw'oyagala baba bokka eyo tunaba okuwanga ki kubanga olinnya mu pulaani yaabwe olugendo kati Museveni lwatambula gyalaza Uganda ye yagimanyi tagibuulirako mulala gwagamba kisu nkolera omulimu guno weebutika mulakukadde kutegeddeyo ndi munnamawulire oteera ebintu bino osobola omuzengaja byonna nga weekikka eggulu ogenda okutuuka eri otandika kuseseba musaali kati yinikiza ne Museveni ng'okimanyi nadduli yagambye nti Museveni yajja n'atula wano nenkimugambira wano liiso ku liiso n'amaliriza ng'era jjaka n'amusse Babu akaaba nadduli akaaba Bukenya akaaba Sekandi akaaba bonna ba first born bafu abaana baabwe bonna bafu wabula gw'ogamba mbu oli ne Museveni ono yali mu ndagaano y'omukasaka naawe okomere Museveni yenyini Museveni ayagala kutta era kye namugambe ono ti mwagala okutta famire yange nze n'omwana naye nga naawe owo twamusanga mu Nasale wano olwalero agekamaana era omwana yamutta oyagala abeere nabaani nga abaana b'abalwanyi banno ate gwe booyigganya jo nagamba nti pulezidenti uwazaala naawe omwana wo kati abekamanda kaakati oyo avuddemu ku omutabaazi nabwe tuli batabaazi lwaki olwanyisa abaffe namukama bweyo eyo ejja okuba generationi yaabwe empya senza tuwummudde naye gwe abaana ababamuffe bwe walwana nabo toyagala balabako bw'oyagala baba bokka eyo tunaba okuwanga ki kubanga olinnya mu pulaani yaabwe olugendo kati Museveni lwatambula gyalaza Uganda ye yagimanyi tagibuulirako mulala gwagamba kisu nkolera omulimu guno weebutika mulakukadde kutegeddeyo ndi munnamawulire oteera ebintu bino osobola omuzengaja byonna nga weekikka eggulu ogenda okutuuka eri otandika kuseseba musaali ekyo kyekyatuka ku Nyakairima kyekyatuka ku Nobo Mayombo kyekyatuka ku Kazini kyekyatuka ku Kasirye Gwanga kyekyatuka ku Sekweyama
kye kyatuuka ku bonna b'omanyi kwetika kintu okutuuka eri n'osesema musaayi. Oyo ye Museveni. Njagala okuwoninga mu generation. Mpuliddeko waliwo amasomero ge bawa omutwalo abaana babawa omutwalo ne mugenda mu layini nga mulonda ba NRM. Mmwe muli future yammwe ate nze nkayana nammwe. Muli future yammwe. Bwe bakuwa omutwalo ne bakugamba genda olonde, genda simba emabega wa Nuupu. Simba emabega wa chairman omulala. Essomero mwenna nga bwe babatutte mugende mutuuke musimbe mu generation yammwe. Simba ewa Nuupu. Kale babiyiwe. Naye mbu bakuwadde mutwalo ogwa kantiini. Ogenda kugulira bbanga ki? Okimanyi nti nange naliko mu secondary ate nga ndina mu Kisulo. Okimanyi nange naliko prefect munnange. Okimanyi nange naliko candidate nga ndi mu candidate class. Tondaba okusenya enviiri nali mata. Ekyansenya enviiri kyekyo kyoli mu kuwagira nkubuulira. Ffe batujjange Wakiso ne batuleeta mu Wakiso mu tawuni era nga tulonda ebyo bya NRM 26 naye wulira kino kati nkubuulira out of experience. Ffe luli twali tetumanyi kati mmwe mumanyi. Mugende eyo kuba mmwe mulowooza nti mmwe musoose okubeera abaana. Olunaku lumu natunulira taata wange omunyimuzeeyi wange nabagamba ensi yali emutya ensi emutya omutunya butunuzi bwoti n'owulira nga n'olumu namuza ne mubuuza taata naawe waliko omwana nga simanyi nga mmanyi taata wange ye bamutonda bwe bati ne mubuuza taata naawe waliko omwana n'agamba ye ne mugamba nedda naawe natandika okunyumiza emboozi ze zonna ez'obuto. Naffe twaliko abaana. Oyo Nadduli ayogera mujjukira abantu bembadde nammwe okuva mu 2020 mujjukira bwe nabagamba ebipapula bye Nabbe ewa Nadduli mu nju. Ebipapula bye Nabbe ebya Nadduli mu nnyumba ebya 50 ya master plan. Nadduli yali azimba ewuwe ng'azimba ng'akyusa ebintu babisomba babijja mu nju eno babize eno babiteeka bagira batya waliwo finishing waliwo okusiiga biki nga twagenzeeyo nga natutteyo abazimbi ate nga mbalinda okukomawo mu kwetinkula awo mu box byali enkuba nga biri ebipapula ebyedde ebikadde bino ebya typewriter nga biriko nga biringa ebyatobanga n'empapula tezikyakwatagana nga wano za yero nnyo wano biki empapula zaabwe ze baali balina ez'ebyama bya Museveni. Era Nadduli namugamba mu 22 mugumu ebipapula ebyo bw'obanga wabinoonya nze mbirina bw'obanga tewabinoonya nga wabyerabira era nze mbirina. Nakyogera dda abantu bendudde nammwe 22 mugumu nababuulirako ku nsonga ezo. Abazimbi ewuwo bamanyi wandaba banenze waliwo ebintu Mukama byampisizaamu nga neebaza bwebaza nengamba Mukama ne bwe wampisa wano kino kye wali otegeeza. Ebintu byonna bye tubabuulidde mujja genda mubitegeera. Ani yalabye omusika w'omugenzi director wa King David? Ani yalabye reaction y'omukyala? Omukyala enneeyisa gye yeeyisiza mu kufa mu mawulire g'okufa kwa bbaawe afudde ekibwatukira kuba senga abadde yamujjanjaba nti afudde emyaka nti amujjanjabidde omwaka. Ogamba mukazi wattu yakaabadda n'amaziga ne gaggwamu. Ogamba mukazi wattu yeeteekateeka dda agumye yeesibye ekimyu. Naye from nno bwe yakujja kugamba taate Beni afudde. Omukazi n'atakyuka. Naye omusika ye mwamulabye. Mwalabye omusika, mwalabye omulenzi Omunyarwanda. Mwamulabyeko omusika.
omusika ye mwamulabye oba temwamulabye? Omugenzi ye mwamulabye? Omukyala ye mwamulabye? Awo wenyini mu kukungubaga omusajja yamugambye openire n'agamba abasajja mwenna mbabuulirira wano saagala asalayo nze wendi. Era omukyala n'agenda n'amuwahaaga. Bannaye Abanyarwanda mwekoze ebintu naye Katonda abalaba emisana n'ekiro. Ababadde babuze omukyala w'omugenzi yoyo gwe nkulaga awo kati baleese omusika ze mu bigere bya Ssekadde Tadeo. Omugenzi kati yono omuvubuka bamuyita Jonathan yasikidde omukulu Ssekadde Tadeo abadde director w'essomero lya King David Junior School. Era nga bwenjogerera ebintu bitambula kati bibiri. Ono ye musika kati kuba gwe bayita director kati ye taata waba muleko oba bwe nandigambye yoyo omwana bamuyita Jonathan. Nenga bwenjogerera omusika emimwa ne amannyo g'e Rwanda omulabye? Nenga buli kimu ky'omisi omusika ye mumulabye? Talina na ziga lya kitaawe. Omusika ye mumulabye? Taata ye mumulabye? Omusika ye mumulabye? Omusika ne maama tebalina yadde eziga mu liiso. Omusika ne maama tebalina ziga lyonna mu liiso. Ababadde babuze omukyala w'omugenzi yoyo gwe nkulaga awo kati baleese omusika ze mu bigere bya Ssekadde Tadeo. Omugenzi kati mutabani wa Ssekadde omuvubuka bamuyita Jonathan yasikidde omukulu Ssekadde Tadeo abadde director w'essomero lya King David Junior School. Era nga bwenjogerera ebintu bwe bitambula kati bwe biri. Ono ye musika kati kuba gwe bayita director kati ye taata waba muleko oba bwe nandigambye yoyo omwana bamuyita Jonathan. Nenga bwenjogerera enteekateeka zo ziringa ezitambudde nenga buli kimu ky'omiisiza oba ky'otategedde genda ku mukutu gwa Kezi Inter. Buli kimu tukakasa akitaddeyo bulungi, omukutu okukuweereza bulungi, tusiima byonna bye mukola. Video mugende muzirabe twazitaddeyo dda eza okufa kwa director w'essomero lya King David Junior School eyafuna accident abanga bagenda e Kapchula okulambula abafuna akabenje ne bafa abaana olukunkumuliga bwe mwabiwulira kyekyo badde ku Kezi Inter. Diru dani tugende ku DNA omugenzi tumuziikule. Kafero nga mwamuziikudde omugenzi tumuziikule tukebere omwana oyo. Anti ekyakafero mwakikoze for the public interest. Omugenzi tumuziikule tukebere omwana oyo. Naye bannange kansirike mumanyi mulumbe mwennyini omukazi mwe bamuwasiriza, mulumbe mwennyini mwe yalagidde baawaddako. Katonda waffe, Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo wamma tujja mu kigambo kye kitukuvu nkusaba mukwano ke osomesa oyigize batabani bo ne bawala bo okuganya ekigambo kyo kibe kiramu kigwe ku ttaka eddungi kibala ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna. Nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate ne mukuba tasaanira in Jesus' name tusabye Katonda nabigamba nti amiina. Tova ku Mukama, tova ku Uganda, tova ku Katonda ate tova ku Uganda. Nina version 2 eza Bible, waliwo eri gye musinga okwagala ennyo, naye tesoma kitabo kya Yobu, tesoma kitabo kya Yeremiya, tesoma kitabo kya Yuda.
ine ebitabo byetasoma kati kyenva mbeera ne version endala esobola okusoma ebyo ebitabo ebirala ebitasomwa mweri simanyi lwaki tekisoma leero ndi mu Yeremiya chapter 3 from verse 1 to 25 wulira nnyo wetunakoma wetunakoma naye wulira abansooka engisome yonna njimaleyo Yeremiya essula ey'okusatu. Eggwanga lya Isirayiri eritali lyesigwa. Singa omusajja agoba mukazi we, omukazi naye n'amuvaako n'aba ow'omusajja omulala, omusajja oyo alimuddira nate. Ensi eyo eba teenonese nnyo. Naye ggwe weefuula omwenzi eri baganzi b'abangi, era naye kati ononzirira nate, bw'ayogera Mukama. Yimusa amaaso go eri ensozi enjereere olabe, waliwo ekifo we batasulirangako naawe. Ku mabbali g'ekkubo watuulanga ng'olindirira baganzi bo, ng'Omuwalabu bw'ateega abantu mu ddungu, era wayonoona ensi n'obwenzi bwo n'obubi bwo. Empandaggirize kyezivudde ziziyizibwa, so tewabaddeewo ttoggo, era naye n'oba n'ekyenyi eky'omwenzi wagaana okukwatibwa ensonyi. Obadde tiwaakankoowoola nti kitange gw'oli mukwano gwange ow'omu buto bwange. Onooguguba n'obusungu bwo emirembe gyonna, oliremera mu bwo okutuusa enkomerero. Laba, wayogera n'okola ebigambo ebibi, n'okwata ekkubo ly'oggwe. Isirayiri ne Yuda zeenenye. Mukama n'aŋŋambira mu mirembe gya Yosiya kabaka nti, olabye ekyo Isirayiri eyaseeseetuka kyakoze? Owulidde Mukama yagamba nabbi Yeremiya mu mirembe gya Yosiya kabaka. Alinnye ku buli lusozi oluwanvu ne wansi wa buli muti omubisi, ne yeefuulira eyo omwenzi. Ne ndowooza nti bw'alimala okukola ebyo byonna alinzirira, naye n'atadda, ne mwannyina ow'enkwe Yuda n'akiraba. Yuda yalaba nga olw'obwenzi bwa Isirayiri eyaseeseetuka, namugoba ne muwa ebbaluwa ey'okumugoba, era naye mwannyina Yuda ow'enkwe n'atatya, naye era n'agenda ne yeefuula omwenzi. Awo olwatuuka, kubanga mwangu okwenda, yayonoona ensi n'ayenda ku mayinja ne ku bikonge. Era naye ebyo byonna newaakubadde nga bimaze okubaawo, mwannyina ow'enkwe Yuda tanziridde n'omutima gwe gwonna, naye n'asigala ng'akuusakuusa, bw'ayogera Mukama. Awo Mukama n'aŋŋamba nti, Isirayiri eyaseeseetuka yeeraze okuba omutuukirivu okukira Yuda ow'enkwe. Genda olangirire ebigambo bino ng'otunuulira obukiikakkono, oyogere nti, komawo ggwe Isirayiri eyaseeseetuka, bw'ayogera Mukama. Siibatunuulire n'obusungu, kubanga nina okusaasira, bw'ayogera Mukama. Siriguguba na busungu emirembe gyonna. Kyokka kkiriza obutali butuukirivu bwo nga wasobya Mukama Katonda wo, n'osaasaanyiza okwagala kwo eri abagenyi wansi wa buli muti omubisi, so temwagondera ddoboozi lyange, bw'ayogera Mukama. Mukomeewo mu abaana abadde emabega, bw'ayogera Mukama, kubanga nze bammwe, era ndibatwala nga nzija omu mu kibuga n'ababiri mu kika, ne mbaleeta e Sayuuni, era ndibawa abasumba ng'omutima gwange bwe guli, abalibaliisa n'okumanya n'okutegeera. Awo olulituuka bwe mulibanga mwaze era nga mweyongedde mu nsi, kale mu biro ebyo, bw'ayogera Mukama, nga tebakyayogera nti essanduuko ey'endagaano ya Mukama, so teriyingira mu mwoyo gwabwe, nga tebakyagijjukira wadde okugyetaaga, era nate tewaliba ndala erikolebwa. Mu biro ebyo baliyita Yerusaalemi entebe ya Mukama, n'amawanga gonna galikuŋŋaanyizibwa eyo eri erinnya lya Mukama e Yerusaalemi, so tebalitambula nate ng'obukakanyavu bw'omutima gwabwe omubi bwe buli. Mu biro ebyo
ennyumba ya Yuda eritambulira wamu n'ennyumba ya Isirayiri era baliviira wamu mu nsi ey'obukiikakkono ne bayingira mu nsi gye nawa bajjajjammwe okuba obusika obutali bwesigwa bwa Isirayiri. Nalowooza engeri gye nkuteeka mu batabani bange ne nkuwa ensi ey'essanyu obusika obulungi mu mawanga gonna. Era nalowooza nti mulimpita nti kitange so temulikyuka obutangoberera. Mazima omukazi nga bw'ava ku bba ng'asala olukwe bwe mutyo nammwe bwe munsalidde enkwe mmwe ennyumba ya Isirayiri. Eddoboozi liwuliddwa ku nsozi enjereere okukaaba n'okwegayirira kw'abaana ba Isirayiri kubanga banyodde ekkubo lyabwe beerabidde Mukama Katonda waabwe. Mukomeewo mu abaana abaseeseetuse nange naawonya okuseesetuka kwammwe. Laba tuzze gy'oli kubanga gwe Mukama Katonda waffe. Mazima okubeerwa okusuubirwa okuva ku nsozi kwa bwereere n'oluyoogaano oluli ku nsozi teruliimu. Mazima mu Mukama Katonda waffe mwe muli obulokozi bwa Isirayiri. Naye okuviira ddala edda mu buto bwaffe ekikwasa ensonyi kye kimazeewo emirimu gy'abajjajjaffe, embuzi zaabwe n'ente zaabwe, batabani baabwe ne bawala baabwe. Tugalamire ng'ensonyi zitukutte okuswala kwaffe kutubikkeko kubanga twonoonye Mukama Katonda waffe ffe ne bajjajjaffe okuva mu buto bwaffe ne leero, so tetugonderanga ddoboozi lya Mukama Katonda waffe. Ebyo bye muwulidde bigambo bitukuvu Katonda yeebale. Yeremiya essula ey'okusatu. Tugisomye ne tugimalayo. Eri oyo atalina Bayibuli oba oliawo ate nga mbadde njagala byonna abimanye abiwulire era abitegeere. Wulira kati ngenda kutandika okunnyonnyola lunyiriri ku lunyiriri. Wansi w'omutwe gwe nkugambye nti temuva ku Katonda, temuva ku Uganda. Eggwanga lya Isirayiri eritali lyesigwa. Singa omusajja agoba mukazi we, omukazi naye n'amuvaako n'aba w'omusajja omulala, omusajja oyo alimuddira nate, ensi eyo eba teyonoonese nnyo. Naye ggwe weefuula omwenzi eri baganzi b'abangi, era naye kati ononzirira nate, bw'ayogera Mukama. Isirayiri yava ku Katonda. Katonda n'agamba Isirayiri, n'agamba mu Bayibuli, Katonda ataaminga ekigambo ky'obwenzi okuva ku Katonda. Katonda yakituwa mu ngeri gye tuyinza okukimanya nga obwenzi bwe buyinza okuyingira mu maka. Katonda awulira bw'atyo bw'oba omuvuddeko nga weetambulira mu bintu byebyo, Katonda tomufaako okola bibyo. Akitaaminga obulumi bw'abayina bufaanagana n'obulumi bwe wali owuliddeko oba nga kyali kikutuuseeko oba bwe wali olabyeko oba bwe wali owuliddeko mu mboozi. Nti omusajja akwata akambe ejjambya n'atematema omukazi, omukazi akwata akambe n'afumita omusajja n'amutta ng'awulidde nti nno yafunye omuntu omulala. Katonda bw'atyo bw'awulira ng'omuvuddeko. Kyenva nkukuutira obutava ku Katonda. Nabbi yakuba ekifaananyi n'agamba kifaanagana ne bw'ati nze nga Katonda agamba obulumi buno bwempulira. Gwe senga mukyala waagenda n'afuna omusajja omulala akomawo n'omusonyiwa. Era abamu ababasonyiwa babasonyiyira ku besisi zino. Eno ffe mu bwongo bw'abantu, mu gundi y'abantu, either omu nga mugaggo singa munne nga talina kyakkola agenda kukkiriza kubanga talina gy'alaga kubanga ono alina ssente. Akkiriza kubanga tayagala bamugobe mu maka ago. Akkiriza okusigala kubanga omusajja yaweerera abaana ate aleeta n'ekyokulya. Naye nga munda omutima. Yimusa amaaso go eri ensozi enjereere olabe. Waliwo ekifo we batasulirangako naawe. Ku mabbali g'ekkubo watuulanga ng'olindirira baganzi bo ng'Omuwalabu
bw'ateega abantu mu ddungu. Kati ekyo simanyi bwe nnyinza kyogera eky'Abawarabu okuteega abantu mu ddungu. Ekyo ojja kikubuuza Kadaama yina ajja kikubuulira. Bayibuli egambye bw'eti. Isirayiri wenna waliwo ekifo Katonda yakwata ebintu nabbi Mukama yamubuulira ebintu abantu bye basobola okutegeera mu bulamu obw'abantu. Tewaliwo wa kifo kye batakwebakirangako. Ku mabbali g'enguudo, eyo mu bisegguusi mu bisiko, onvuddeko ogenda obuuka noono tewali n'omwandiko nti onoonya institution mu ggwanga Uganda gy'osibirako olukoba n'ekubula. Bonna bayenza okuva ku Uganda ne bagenda ne bayenda ku Rwanda ne bayenda ku Banyarwanda. Ekkanisa yeebase n'Omunyarwanda neva ku Uganda. Bannayuganda bakaaba wabula tebaagala na kutunulayo kubanga bo bennyini ekkanisa yayenda ku Munyarwanda. Ekkanisa yava ku Katonda. Juuzi abasajja bazze ne batugamba Katonda talina ssente, talina nazigula sukaali. Kyetuvudde tugenda tusinkane Museveni nga nnyo ogw'omunaana atuwe ssente. Abo bennyini basobola okujja ne batusomera, bayinza okujja bonna oyinza osanga nga baali babuuliddeko ku Isaaya 45. Leka malusimbawo wano akati nsooke ngende wano mu Isaaya 45. Owulire Isaaya 45 bwegamba. Abasumba nga batudde batunnyonnyola lwaki bagenze wa Museveni, bayenza okuva ku Katonda, bayenza okuva ku kanisa, bayenza okuva ku Bannayuganda, bagenze wa Museveni. Ensonga ze baatuwa zonna muzijjukira wano nazibawa. Wulira Isaaya 45 bw'agamba. Essula ya 45. Bw'atyo Mukama bw'agamba oyo gwe yafukako amafuta kuulo gwe nkutte ku mukono gwo. Basajja mmwe babafukako amafuta. Babafukako amafuta ag'obuweereza. Katonda yabafukako amafuta yabalonda. Muwulire ebigambo bino. Essula ya 45. Bw'atyo Mukama bw'agamba oyo gwe yafukako amafuta kuulo gwe nkutte ku mukono gwo ogwa ddyo okujeemula amawanga mu maaso ge, era ndisumulula ebiwato by'abakabaka okuggulawo enzigi mu maaso ge n'eziwankaaki teziriggalwawo. Ndikukulembera ne ntereeza ebifo ebitali bisende, ndimenya era ndikuwa obugagga obw'omu kizikiza n'ebintu ebyakwekebwa ebiri mu bifo eby'ekyama. Ekyo kyawandiikibwa mwakisomako, mwakibuulirako, mwakibuulirako. Olyoke omanye nga ndi Mukama akuyita erinnya lyo, Katonda wa Isirayiri. Omusumba yayimiridde n'agamba Museveni yalina ssente, Katonda alemeddwa okukola ku nsonga zaabwe. Isaaya 45 Bayibuli egamba Katonda agaggawaza. Omusajja yatugambye abaana baffe tebalina sukaali. Katonda taleeta sukaali ku mmeeza. Abantu bayenza okuva ku Mukama. Abantu bayenza okuva ku Uganda. Kajja nti eno nvuddeyo leka nzireyo eri. Awo mbadde njagalawo ekyo kyokka. Katonda akuba emiranga agamba wawe batakwebakirangako. Naye gwe omanyi kyekitegeeza ng'obadde olina omwana wo oba mukazi wo ne bakugamba nti omwana wo mu ndongo, mu kanisa, ku kkubo, ku ssomero, ku kyaki, aba tagenze kusaba. Luli lwe yagenda ku kyaki yali yeesimbye ne gundi wali. Omuzadde owulira ng'osanawo n'ogamba ono omwana ki. Katonda kyekifaananyi bye bigambo bye yagamba Yeremiya. Naye wawe batakwebakiddeeko ku kkubo, wawa, mu nsiko, ku lusozi, ku luzzi. Era wayonoona ensi n'obwenzi bwo n'obubi bwo. Empandaggirize kyezivudde ziziyizibwa, so tewabaddeewo ttoggo. Era naye n'oba n'ekyenyi eky'omwenzi wagaana okukwatibwa ensonyi. Bayibuli egamba ne sizoni kyeziva zikyuka, awabadde enkuba ne wataddamu kutonya nkuba nga ne Katonda anyiiza olw'okumuvaako. N'atabawaayo yadde oluwandaggirize lw'enkuba.
yadde season kubanga naye anyiiga nga tumuvuddeko ng'omusajja bwanyiga nagamba sijja kusasula fees ate ng'omukazi si yasoma baana be basoma naye nagana okuwerera abaana be olwa maama waabwe kyova otuuka okunona fees nagamba zinoni zintere ku simu zinoni gwe zinoni obadde tiwakankowoola nti kitange gw'oli mukwano gwange mu buto bwange onooguguba n'obusungu bwo emirembe gyonna oliremera mu bwo okutuusa enkomerero laba wayogera n'okola ebigambo ebibi n'okwata ekkubo lyoggwe anti kyosiga era ky'olikungula bwe batyo buli omu ky'osizze teekateeka okulya ku makungula gaakyo kubanga abasinga obungi mulowooza nti bye mukola ku nsi mubikola mwekwese teri asobola kubalaba buli w'okikolera wabaawo akumanya oyinza okulowooza nti oliwo wekka so nga ate wabeerawo akulaba n'awandiika kati abasajja bano baakolanga ebintu eby'enjawulo nga babikola ku bantu bannaabwe twatandisa n'akatambi akalaga Haji Nadduli ebintu bye baakolanga mu pulaani za Museveni nga bateeseza bannayuganda bannaabwe okubawaayo era 50-year Tusi Master Plan baagimanyaako we lutuukidde olwaleero Haji Nadduli gaakaaba gaakomba kubanga bwe bamulaga ku byama byabwe kyamusanyuukiriza ng'alowooza nti afuuse kitundu ku bo era yatulanga ne mu nkuŋŋaana ezaateesanga okumalawo bannayuganda kyennaku nti amannya ge yatuulanga nago ebiseera ebyo teyafumiitirizanga nti siga bannayuganda ne bababuulira ng'ebyama bye baba balina okukozesa okusaanyawo Uganda ne babisayiningako baakasente ne bayoola lutuuse olwaleero nga be bali mu kwevuma omutemu eyabasayiningisanga ddiiru ezo era kati we tuwogerera bino ge bakaaba ge bakomba nga bagamba nti omusajja yatulyamu olukwe twateesa kirala atukozesa birala era beemulugunya nti kijja kitya ffe abasajja abalwana naawe nga Muhoozi Kainerugaba ali mu Nassale n'abeera ng'olwaleero ye CDF w'eggwanga lino kyokka ffe abaana abaffe bo mwabalwanyisa ne baffa ne baggwawo nga tebafunye ku bifo binene mu gavumenti yammwe bwe baba nga mwabalwanyisa ne baggwawo owammwe mwagala bwakwata obuyinza azannye n'abaani kubanga mmwe mwalwana naffe abaaliwo abakulu ebiseera ebyo ne muzaalanga nga naffe bwe tuzaala laba be twazaala mubalidde mubamazeewo kyokka abammwe tebakwatibwako kiddayo eri nti kyosiga ky'okungula bano abasajja singa baagana okutuula mu nteeseganya za Mwai Museveni singa baateekawo force ne bamulwanyisa olwaleero singa tetukaaba bino byakugamba nti Museveni otulemeddeko otufuze bubi kuba ebiseera ebyo baali b'amaanyi nga ne Museveni abatya n'agamba kambagonze mbatuuse we mbaagala batuuse mu kaseera nga yabakiza amaanyi nga kyayogera tebakiddamu nga yasalawo nti gundi afe ate era ne kiba so mu kaseera kali yali akyabeetaaga nga tasobola kumala gasalawo nti gundi afe ne bamukkiriza kyova olaba nti okutta kwalingawo naye nga kwa nkiso nnyo ng'ate omumanya nti ate yali mu kutta baalwana nabo naye olwaliwo ne bwakutta n'avaayo ne yeewaana teri amugambako kyenkugambidde nti kyosiga ky'okungula abali mu kkubira Muhoozi engalo nga mugamba nti byakola bye bituufu bye bisaanidde nammwe bw'atyo bw'agenda okubakola singa afuna chansi n'akwata obuyinza kitammwe bye yakola ne bakitammwe kitammwe bye yakola ne Museveni omwana byagenda okukola nammwe abali mu kutijjukana naye